olubugo lugoye lwaffe lwa nnono. Abantu bawumisibwa nti olubugo lwa sitani. Sitani takolanga ku lubugo. Agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Ndi Kabona Masiko Kahigi ow'enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono tonduzi mu face, akulira ekitongole eky'ebyensinza kiyite Bajjajja. Ndi musanyufu nnyo akawungeezi k'olwaleero nange okubeerako ku Nono TV okubatuusaako amawulire nga nsinziira mu nzikiriza yange ey'obuwangwa n'ennono. Ntumirako Saba Kabona Kitaffe Mutonda mmwebaza olw'obuweereza obulungi okubunyisa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu nsi yonna. Bakabona ne bannabbona n'abakkiriza mwenna abakoze omulimu omulungi okubunyisa enzikiriza yaffe tonduzi mu face, mwenna mbeebaziza. Nebaza abayimbi baffe, kwaya yaffe ey'essinzizo, bannamawulire baffe, mwenna mbeebaza mukoze eky'amaanyi nnyo okulaba nga enzikiriza yaffe eno ey'obuwangwa n'ennono etambula kwetooloola ensi yonna. Era buli w'olaga wonna osangayo tonduzi mu face ku social media. Kitegeeza nti enzikiriza yaffe egenda bulungi. Wentuukidde akawungeezi k'olwaleero nzize n'omulamwa gwe gwandeese. Omulamwa ogw'olwaleero gugamba nti abanaddiini bakkiriza nti obuwangwa n'ennono si sitaani. Mumanyi amadiini ago bwe gajja mu nsi yaffe eno nga gava mu nsi zaago okujja okutufufugaza, gajja n'ekigendererwa ekyokulwanyisa obuwangwa bwaffe. Omanyi omuntu bw'ataba na buwangwa bwe aba talina bwa Katonda, kubanga obuwangwa bwa Katonda. Ebbanga ddene nga balwanyisa obuwangwa bwaffe, naye kyaddaaki bakkiriza nti obuwangwa bwaffe si sitaani. Lwaki? Kyensuubira enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono tonduzi mu face yabazitooweredde ng'era begenda kubamalako abantu, kubanga abantu bonna bali mu madiini ba buwangwa na nnono. Tewali muntu atalina buwangwa bwe. So bwe balabye nga tonduzi mu face oba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono erina amaanyi mangi ate byayogera byebyo, kubanga njagala mbategeeze ffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono twogera ebyo byennyini ebiriyo era ebirabikako. So n'olw'ensonga eyo bakkiriza nti obuwangwa bwaffe si sitaani. Kubanga njagala mbategeeze abantu abo bantu baffe, Bannafrika bannaffe, Bannayuganda bannaffe, Baganda bannaffe, Banyankole bannaffe. So embeera ze tutambuliramu ng'abantu ba bulijjo ez'obuwangwa n'ennono tutambula nabo. Naye olw'okuba nti babaddemu etteeka eribafuga kubanga abakozi b'Abazungu, balina okugoberera ekyo ekyabateekebwamu yadde nga bakiraba nga si kituufu. Naye olw'okuba nti bali mu buddu oba obufuge, badde bakikola olw'okuba nti balagibwa bulagibwa, naye nabo nga bakitegeera nti si kituufu. N'olw'ensonga eyo mbeebaza okukitegeera era mbayozaayoza nti naffe bwe twali mu madiini. Nange nali mu madiini era nali Reverend mulamba, naye nagenda okulaba ng'amadiini ago tegaalimu bwa mwoyo bwennyini ng'Omutonzi bw'alagira, kubanga obwamwoyo bw'Omutonzi buviira ddala mu buwangwa obw'ekitonde ekyo kyennyini Omutonzi
nga bwe yakitonda. Njagala tulabeko katono ku bintu ebikola obuwangwa, kubanga bwe twogera ku buwangwa abantu abasinga tebabutegeera bulungi. Kati bw'oba oyagala kumanya obuwangwa bwo butandikira ku lulimi lw'oyogera. Olulimi lw'oyogera lwe lutegeeza eggwanga lyo ly'ovaamu. Ate teriyinza kufuuka ggwanga nga teriina bya buwangwa byalyo bye liyitwa eggwanga. Eggwanga kitegeeza Uganda, Tanzania oba Kenya, kubanga ago mawanga g'abazungu be bagasalasalamu. Naye eggwanga, amawanga g'omutonzi z'ennimi ze twogera. Obuwangwa bulimu enfaanana. Enfaanana seemu. Osangayo abeeru, abakyenvu, abaddugavu, abawanvu, abampi, okusinziira mu ggwanga lyabwe ng'omutonzi bwe yategeka. Ojja kusanga enneeyisa zaffe si ze zimu. Ojja kusanga enneeyisa y'Omunyankole si ey'Omuganda. Ojja kusangayo Mufumbira si ey'Omutooro. Kubanga waliwo abantu b'osanga bo nga bali mu kunyumya emboozi yaabwe. Naye ggwe olw'obutamanya nyumya yaabwe oba neeyisa yaabwe gw'oyinza okuwulira ng'abayomba so nga bali mu kunyumya. So eyo enneeyisa ya ggwanga lyabwe. Obuwangwa bulimu enkola. Tulina enkola y'ebintu ey'enjawulo mu mawanga gaffe, nga bano mu buwangwa bwabwe oba mu ggwanga lyabwe bakikola bwe bati, ate bano bakikola bwe bati. Nabwo buwangwa bwabwe. Tulina ensinza. Ensinza naye eyawuka mu buwangwa nnenono, kubanga Omuchina asinza mu buwangwa nnenono, Omujapani mu buwangwa nnenono, n'amawanga ag'enjawulo, naye ojja kusanga nga n'ensinza eyawuka okusinziira mu ggwanga eryo. Tulina amazina. Amazina g'obuwangwa mugamanyi. Amazina Amaganda, amazina Amanyankole, amazina Amasoga, amazina Amacholi, obwo bwonna buwangwa. Tulina obulombolombo. Obulombolombo bwe butuviiramu amateeka agatufuga, ago agatufuula okubeera abantu balamu. Tulina emiziro, tulina amannya. Kubanga omuntu bw'ayogera erinnya lye otegeera nti ono wa ggwanga gundi. Kubanga Omuteso tayinza kwetuuma lya Muganda, Omuganda tayinza kwetuuma lya Munnarwanda, buli omu alina erinnya ery'eggwanga lye. Tulina embeera y'obudde, embeera y'ensi. Nabwo buwangwa, kubanga ojja kusanga abamu bali mu musenyu, abamu bali mu bunyogovu, abamu balina enkuba, abamu balina omusana omungi. Obwo buwangwa obw'ensi eyo. Nnyonnyola kigambo buwangwa mmwe kye muyita, abamu kye badde bayita sitani, oba bakyaliyo ndowooza abakyakiyita sitani. Ebyo byonna bye bikola obuwangwa. Ne tubayo n'ekigambo okusamira. Ekigambo okusamira bwe buwangwa bwennyini era bwe bwa Katonda bwennyini, kubanga okusamira kubeera kwetuukiriza eri emyoyo. Buli ggwanga lyonna lisamira olw'okwetuukiriza eri emyoyo gy'omutonzi n'egy'obuzaale. Era njagala mbategeeze nti okusamira bwe bwa Katonda bwennyini, kubanga oba oyogera n'emyoyo butereevu. Abantu abo bonna basamize, yadde nga badde mu maddiini, yadde nga tebaagala kuvaayo, naye tubeera nabo mu mikolo gyonna egy'okwetuukiriza, egy'okusamira, era abantu baffe, abamu baganda baffe, naye nga babaddeko ekibafuga, babaddeko etteeka ly'omuzungu, babaddeko obuddu bwe babadde batambuliramu. Naye mbebaza olw'okuba nti mwayogedde amazima,
abantu bagenda kubalabira ddala nga mweyogerera nga si bigambo byange nga nze naye mugenda kuba nga babawuliriza bulungi era nga babalabako nga mweyogerera nti obuwangwa bwaffe si sitaani. Ndi musanyufu nnyo olw'okulaba nti abanaddiini abo bakoze ekintu ekyo ne bakitegeera nti obuwangwa bwaffe si sitaani. Era njala mbategeeze nti obulimba bukeera naye amazima gasookayo oba gatera ne gatuuka. Amazima gatuuse omwo abanaddiini ne bategeera nti obuwangwa bwaffe si sitaani. Era abantu abo si be basoose. Emabega kwawo tulina mugenzi omuntu omukulu ennyo Ssaabasumba w'e Kampala, Sipiriyano Kizito Lwanga. Ye muntu omukulu mu ddiini eyasooka kwogera ku nsonga eyo. Era nabano ensonga badde bazitegeera bulungi kubanga nabo bantu baffe bawano, baganda bawano bayina obuwangwa bwabwe. N'olw'ensonga eyo nebaza Tonduzi mu Face enzikiriza y'obuwangwa nnene kubanga kyensuubira ebigambo byaffe abantu abo babifuna bulungi naye ate nga bye twogera babitegeera era nga byebyo byennyini ebituufu eby'amazima era nga babimanyi. So n'olw'ensonga eyo ekiseera kyatuuse nga balabira ddala abantu be bakulembera oba be basabisa mu masinzizo gaabwe oba mu makanisa gaabwe bantu ba buwangwa nanono. So bwe banaate bakyusizaamu ne basigala nga bavumirira obuwangwa bwaffe abantu bagenda kubaddukako. N'olw'ensonga eyo ne basala amagezi mangu bataase amasinzizo gaabwe oba amakanisa gaabwe okusigaza abantu bategeeza abantu nti obuwangwa si sitaani. Ngenda kubawa amagezi engeri gye mwavuddeyo. Nabategeezeza nti nze nkulira ebyensinza mu nzikiriza ey'obuwangwa nnenono. Tugenda kukwatagana, ngenda kubawa amagezi kubanga kati mutegedde tugenda kubeera omuntu omu tusobole okunyweza obwakatonda bwaffe ng'abaana b'abaddugavu. Abooluganda abaagalwa, abakulu bammwe beebase mu ngeri ey'enjawulo kubanga basazeewo okugattibwa nga bambadde ebyambalo byaffe eby'obuwangwa nnenono. Bakubire mu ngalo. Olubugo lugoye lwaffe lwa nnono. Abantu bawumisibwa nti olubugo lwa sitaani. Sitaani takolanga ku lubugo. Omusajja omu yabuuza, bajjajja ffe baatukola ki? Kubanga nze gwe mulabanga ndi muzzukulu wa Simba Petero Walusimbi, ndi muzzukulu wa Sempala Sejjale Bulamba, ndi muzzukulu wa gundi. Baatukola kyabo bannaffe abayigiriza eddiini gye bali mu kutusumululako bajjajjaabo bonna baakukola ki? Abaaye nnyoko yakukola ki? Nnyoko eyafa ku mwenna kulikanyiza okunjagala okusinga maama eyanzaala. Kaakati ogamba otya nti bwembeerawo ne kumala lugende ngenda nensomesa ndi mu maama kati ate antaddemu emizimu. Muzimu kyogwo gwe bw'onoofa onoofuuka ki? Ebidiini biri wano bisumulula mizimu ku muzimu. Ffe lwaki mu Afirika ffe tulina ffeka emizimu? Abazungu ntera okugendayo saagala kubalimba. Sisanga era omuntu omu ali pozesi bwe babeera 10 mubeeramu aliwa yalina omuzimu. Kituufu emizimu gikwata abaki? Ate namwe mulugaŋŋana, ekyo nakyo kituufu. Naye nga ebituufu ddala ebikola bitono nnyo. Eddiini wano kaakati mu Afirika kya busuubuzi mukkirize
buli ayagala okubaako kyagaggawaliramu ng'ateekawo ekkanisa ng'ateekawo ekidiini nze bulaza gundi nze gundi ng'atandika kusumulula ebyo mubyagala nnyo nnyo gundi bakusumululira tewalina kibakusumululako bakubonyaabonya bubonyaabonya. Njagala mbategeeze amadiini ago buwangwa gonna gye gaava buwangwa bwali buwangwa bw'abali bwe baatuleetera era bw'ogenda kwetegereza gayina ebikolwa byebimu byenva okusoma wali ebyobuwangwa oba ebikola obuwangwa nomu madiini okakasa nti n'amadiini buwangwa bw'abali era byebimu balina ebintu ebyawuka ebitakwatagana. Ekisooka ensinza tezikwatagana mu madiini ag'enjawulo, ensinza si y'emu, ekitegeeza buwangwa buli omu yaleeta obuwangwa bwe. Amannya si ge gamu kubanga omusiraamu tasobola kutuuma spirito oba sarapiyo ate n'omulooma oba omukristo tasobola kutuuma Hasani oba Muhammadi. Kale nekiraga nti buli omu amannya ago gaviira ddala mu buwangwa bwe. Ebitiibwa ebyabakulembeze si byebimu, abamu babayita baseeki, abamu ba reverand, abamu bafaaza. Amateeka ge bagoberera mu madiini ago si ge gamu, nago gaawuka. Abamu bawasa omukazi omu, abamu bawasa bana, abamu tebawasa. Kati byonna byawuka ng'ebyobuwangwa bwe birina okuba nga bifaanana. Eneeyisa naye yawuka mu madiini ago. Ennyimba ze bayimba nazo zaawuka. Ojja kusanga onayimba bw'ati n'omanya nti ono ayimba wa ddiini gundi, mukristaayo oba mugundi. So ebintu byabwe byonna bya buwangwa bitambulira ku buwangwa. Enkola y'ebintu byonna ogenda kulaba nga bikwatagana n'ebyo byonsoose okusoma wali nga nyonyola ku buwangwa. N'enkola y'ebintu si y'emu, n'ennimi ze boogera si ze zimu. Kubanga Omwarabu asaba mu Lwarabu, Abakristo basabanga mu Lulatini, n'Abangereza mu Luzungu. Kati kitegeeza nti buli omu yajja n'obuwangwa bwe okufufugaza omwana w'omuddugavu. Ennyambala n'ennyambala si y'emu, enzimba y'amasinzizo gaabwe naye si y'emu, naye yawuka. Kubanga ojja kusanga omuzikiti baguzimba bwe bati, ekkanisa bagizimba bwe bati, n'ekereziya bwe bati. So wabaako enjawulo, ekitegeeza nti buli omu yajja n'obuwangwa bwe okutufuga. N'ennaku ze basinzizaamu nazo si ze zimu, abamu Lwakutaano, abamu Lwamukaaga, abamu lwa Sande. Ekitegeeza n'okusamira, munjaga nti ate basamira. Njagala mbategeeze tewali muntu mu nsi yonna atali musamize, kubanga okusamira kuba kwetuukiriza, okusemize okwetuukiriza eri emyoyo. Kubanga okusamira giba mikolo egyo gye tukola olw'okwetuukiriza eri Tonda waffe, eri emyoyo gyaffe gyonna egy'obuzaale n'egy'obutonzi. Weewaawo olwaleero abanadiini abo naze kubawa pulaani, ngenda kubawa kyokkola kubanga kati tuli ffenna, ngenda kubawa ekyokukola. Nziza kubategeeza muterere ddala bulungi nga bwe mwategere nti obuwangwa si sitaani. Njagala muterere ddala bulungi mu layini mu buwangwa bwammwe, kubanga mubumanyi, obuwangwa bwammwe mubumanyi era mubadde mubukolera ddala, naye nga mubukola mu nkiso oba mubukola mwekwese nga mwekweka etteeka liri eribafuga mu madiini gammwe. So muviireyo ddala mukole ekintu ekiri ku musana mu bwakatonda bwaffe, kubanga n'ebigendererwa by'abazungu abo
nga baleeta amadiini ago mubimanyi, siga nti temubimanyi, nabyo mubimanyi. Musinze Mukama Katonda mu butereevu bw'okumusinza. Musinzize mu masinzizo gammwe, kubanga amasinzizo ago ge muyita amakanisa, ge muyita amakereziya, ge muyita emizigiti, amataka kwe mwagazimba oba amataka we gazimbibwa bajjajja bamwe be baagawaayo. Bambi baate bamanyi nti abantu be baweereza olw'okuba nti bajjajjaffe baalimu obwamwoyo, baalimu obwa Katonda, baali bamanyi nti abantu bano nabo baalimu obwa Katonda. Tebategeera mangu bigenderwa byabwe, babimanya luvannyuma nga bamaze okubeefuulira. So amasinzizo gammwe gali ku mataka ga bajjajja bammwe, mmwe mubadde musinzizaamu, mmwe bakkiriza b'amasinzizo ago oba ge muyita amakanisa. Sisuubira nti wali omuntu agenda kubagobamu. Njagala mbategeeze ensi eno eringa oluguudo. Oluguudo mulumanyi, abatambulira ku luguudo, ffenna tutambula ku luguudo. Bw'oba otambula ku luguudo obaako omukono gw'otambulirako, so n'ensi eno bw'eri. Kati bw'oba otambula ku lefuti oba ku kono otambulira ku kono, bw'oba ku mukono ogwa ddyo otambulira ku ddyo. Mukiraba? Naye bw'oyagala okutambulira ku guno na guno, oba omaze okukola accident bajja kukutomera, oba oli ku bigere, oba oli ku piki, oba oli ku motoka, bajja kukutomera kubanga oluguudo lubaako amateeka gaalwo. Kati n'ensi eno omutonzi bwe yagitonda ng'omuntu olina w'otambulira mu buwangwa n'ennono. Nabagambye nti obuwangwa bwe bukola eggwanga ne baliyita eggwanga gundi, n'omuntu ne bakuyita oluwa ggwanga gundi, olumuganda, olumunyankole, olumuteso. So n'olw'ensonga eyo abanadiini abagambye nti mujja kubuulira obutambi, mujja kubuulira bulungi, bagambye nti ebyobuwangwa si bibi, abantu babakkiriza bakole ebyobuwangwa bwabwe mu mawanga gaabwe ate babeere ne mu makanisa gaabwe. Ekintu ekyo si kituufu. Njagala kubawabulamu, tekijja kusoboka kubanga togenda kutambulira ku left and right, ojja kufuna accident, ojja kufuna ebizibu. Njagala abanaddiini nga bwe mwaleese ekiteeso ekyo musalewo ekintu kimu, nga bwe mbagambye nti amasinzizo ago ge mulina ettaka lya bajjajja bammwe, mmwe bakristaayo baamwo, mmwe basiraamu baamwo, mmwe bakristu baamwo, musabe mu buwangwa bwammwe. Njagala mweggyeko amannya ag'abagwira, amannya ag'ekizungu, kubanga njagala mbategeeze tewali muzungu asobola kweyita linnya lya Muganda oba lya Musoga oba lya Munyarwanda. Lwaki weeyita ery'omuzungu? Ako ke kabonero akalaga obuddu bw'otambuliramu. Muwulidde? Ekirala kye mbategeeza, mweggyemu ekigambo Yesu. Yesu si mubaka waffe, si mubaka wammwe. Yesu alina ekika kye, alina eggwanga lye, era alina gy'ava. Wabula Yesu kyajjanga ekyokulwanyisa, okulwanyisa obuwangwa bwaffe. Naffe tuyina ababaka baffe be tuyitiramu okusinza omutonzi waffe. Bwe munaakola ekyo ne musalawo omukono omutuufu gwe mulina okutambuliramu, mujja kufuna emirembe. Bwe mba mwagala Yesu, ebyobuwangwa mubireke. Temubigatta nti tugate ebyobuwangwa ne Yesu tusinze mu kanisa oba mu kereziya. Nedda bannange,